Ligi y'omupiira gwa University egguddewo mu butongole n'obuwanguzi bwa UCU Mukono bwekubye Victoria University ggoolo 2-0. Omupiira guno gubadde Mukono ku kisaawe kya UCU nga batebye okuli Enoch Sekandi atebye mu kitundu ekisooka ne Isaac Othoiros be batebedde UCU. This is the Victoria, I know. The Victoria boys. The Victoria boys. Passing empaka zino guno gwe mulundi ogw'e10 nga ziyinda nga zeetabiwa mu university ez'enjawulo mu Uganda. UCU ye yasemba okuwangula empaka zino omwaka 2019 bwe yawangula St. Lawrence University ku ggoolo 1-2. Wadde nga Victoria University guno gwe mulundi gwabwe ogusoose okwetaba mu mpaka zino, omutendesi wa UCU Jimmy Kintu agambye nti bafunye omupiira omulungi ate ogw'okuvuganya okuva gye bali. Olwaleero tusobodde okuwangula omupiira ogusoose mu edition eno oluvannyuma lw'okuwummula emyaka 2. Kituufu kiri nti tulina ettiimu baana bonna bapya, abakadde tulinawo 3 bokka. Naye ekyo tekituganye kwetegeka. Tufunye omwezi nga gumu n'ekitundu tusobola okwetegeka kubanga ffe tulina engeri gye tusambamu. Tutwala obudde okukitegeera okusamba, naye abaana bano bakutte ebintu bino mangu. Tebaana bakutuuka ku mutindo gwe twagala, naye adisi olaba nga bali promising. Tutambula bulungi, bintu bitono nnyo bibulamu, tusobola obitereeza tusobole okuba nga tuyingira mu liigi bulungi. Kintu ategeezezza nti bakwongeramu amaanyi okulaba nga beetegekera buli mupiira gwe baba bagenda okusamba nga bwe gubaguzze. Esooka twagala kusambisa kitiibwa kubanga tuli bawanguzi ba kikopo, naye twagala kuwangula mupiira gumu ku gumu. Tetwagala kugamba nti tugenda kuddamu tutwala ekikopo, twagala kutwala buli mupiira ng'ogw'ensonga okusobola okulaba nga tugukozesa okututuusa we twagala okgenda. Yes, challenge baddewo. Ogiraba nga ttiimu nnungi, ebibabulamu bitono, era kyemmanyi banaagenda mu liigi nga basamba, ojja kulaba nga ttiimu ejja kuba yanjawulo. Nze mu kulaba okuwanga ettiimu simbi abavubuka bato basobola okukozesa omupiira era bajja kugenda ba improvinga liigi bw'enaakoma ogenda. Wilson Yisabiri omutendesi wa Victoria University agambye nti bafunye okwanirizibwa okulungi mu liigi wadde nga basudde, wabula n'agamba nti UCU efunye enkizo olw'okuba nti babadde waka ng'ate bo bali ku bugenyi. Victoria University tusambye bubi, batuwero kaminze mu liigi being our first time, batuwero kaminze naye nga tusambye bubi. UCU ebadde n'advantage y'ewaka, support ebadde nayo, naye nga tuyize bingi era tugenda tereeza we tunaddayo ewaka. Tujja gezaako okulaba areas ezibadde weak. UCU tukubye ggoolo 2-0 naye nga naffe tusamba omupiira tugusambye, naye UCU tusinziza emikisa. Totusinziza maanyi nga bwe ngambye ekozeseza emikisa gyebadde nayo kubanga nange ngisambye, tugisambye. N'ekirala kale nja kugamba nti experience bagirina fe abaana abaffe abamu bakatandika n'osamba tournament nga zino, naye ndowooza kati bagumye balabye basobola era bajja kikola gemanyi ge tujja bateekamu nga ffe abatendesi. Sizoni ejja kukola bulungi, ekibinja kyaffe tujja kitopinga. Naffe omupiira oguddako bajja waffe, bonna be tunaakwatako naffe tujja bakuba. Ne bakapiteeni ba ttiimu zombi bogeddeko ne Kyabwe TV ne batulaga bo bwe balabye omupiira era ne basuubiza okwongeramu amaanyi. Nebaza Mukama Katonda olw'otuyamba, olw'okutubeererawo, olw'okutuwa ku maanyi. Nebaza abakoci kye batuwadde kuba tukozesezza obudde butono okwetegeka naye atleast tugezezaako obutereeza. Nebaza n'abasambi bonna kye bataddeyo mu geemu esooka. So ebisinga geemu esooka tebanyangu, naye tugezezaako okukola kye twasobola ate nga manyi tukyasobola odifendinga ekikopo kino ate tugenda kidifendinga. Okuba ggoolo 2 ku ttiimu empya eyakajja mu liigi, mulowooza mukoze ekimala oba waliwo ekikise? Ekituufu tekimala ddala, tumisiza chances nnyingi naye ate ekyo kibaawo mupiira, naye nga kyetumanyi tusobola okuba ggoolo ezisinga sina ku ttiimu eno mpya naye ku buli ttiimu esobola okujja kasita tukola kye batugambye ebiseera ebisinga. Tujja ku mulamwa si tukyasobola okuva mu kibinja kino badde tusambye ttiimu gy'oyinza okugamba nti oba ba big boys ba tournament ng'ate ffe gumundi ogwadde gusoose nga twetaba mu mpaka zino. Tugenda kuddayo ku drawing board n'abatendesi baffe, buli geemu erina approach yaayo, tubeere nga tetula geemu gye tugenda kuddako okusamba ate atugala giwangula.